Njagala kulabula ba NRM bannange. Mwe muina akajanja. Njagala balabula nti Besigye ono gwe mulaba ali mu kubonaabona. Yalwana mu nsiko, ensiri zaamuluma, yajjanjaba bonna ne bakulejje bonna abamubonyaabonya abamwogerera ebibi. Naye amazima ga Katonda mu ggulu kati mwali avundira mu kkomera. Kati bwanga musobola okukola ekintu bwe kityo ne mukikola Besigye. Kakati ate mbwateeka mwa kijinji wa baasi. Eyajja n'asanga baasi ng'etambula n'abuukira bubuukizi. N'agwa mu baasi ya NRM. Olwo nze muli nkola ki bannange? N'olwekyo bannange mwegendereze temuseka ne mugamba Besigye baki kijja batuukako era mbasabira. Abo mwenna abalaba nti Besigye bamusibe afiire mu kkomera mbasabira. Nammwe gavumenti yaffe y'emu ebasibe muvundire mu kkomera. Omusiru yenna yakuva mu ssomero ly'Abagwagwa agiraba nti tekyali mbeera ya bumenyi bw'amateeka nga bwe yogerwako ku ntandikwa, mbeera ya kwesasuza, mbeera ya kwewerera na kuwolera ggwanga. Tewali mbeera yonna y'amateeka esobola kuteeka muntu gw'ovunaana mu kifaananyi Dr. Besigye kyalabikiramu ne kyalimu. Ng'ogyeko okutyoboola ebiragiro bya kkooti bitumanyi obulungi ebyayisibwa n'okulaga nti kkooti si nsonga naye obuyinza y'ensonga, ekyokubanga Besigye muntu n'okwesibwa mu mbeera y'obuntu nakyo kati kivuddeyo. Embeera gy'alimu y'entikko y'omuntu okutyoboolwa n'okulaga nti obulamu bwe n'ekitiibwa kye si nsonga naye obuyinza y'ensonga. Jane Omuhoozi ebintu byakola statement nze njagala abeere subjected to medical examination tumanye nti leero akoze statement tanyweddeeko oba waliwo yakwata ku mukutu gwe agezaako mumuteekamu ebigambo. Omuntu yenna wayita mu mbeera enzibu obwongo nga tebusobola ku adjustinga afunamu obuzibu obwo. Obuzibu ki bw'otera okulaba? Yeekyawa, bwe yeekyawa ng'atandikawo okulekera okulya emmere. Kati omuntu yenna wagaana okulya emmere aba ayagala kuggyawo obulamu bwe. Ffe abato tukuze tumulaba. Aye n'ekirala Dr. Mulamba nze ngamba psychiatry department ya prisons yandivuddeyo obulamu bwe busooka ne basooka ne bawaayo obubudaabudamu eriye balabe nga mental state ye eteredde lwakubanga tusuubira kwata musajja w'emyaka nga 6 simanyi myaka gye mituufu n'emyaka egikuzeeko omuteeke mu kaduukulu asigale ng'ali mu mbeera nnungi kati yeetaga rehabilitation ye ng'omuntu. Abalamuzi kyannaku mukyalinze Kanokiza Besigye afe olwo mulyoke mugjeyo oguwandiiko gagadde nti bannaaye mutte omulambo gwa Besigye bannayuganda bagende baziike. Twabategedde n'olwekyo njagala bategeeza nti ffe abannayuganda ffenna tuviireyo ddala. Bwe kiba kitegeeza tutambule tugende ku prisons oba ku kkomera ffenna tugende tulage nti Besigye tulina omununula. Kaweefube w'okubanja okutebwa kwa Dr. Kanokiza Besigye akyagenda mu maaso ng'olwalira abaka ba paalamenti bazzeemu buto okubanja okuyimbulwa kwa munnakisinde kya People's Front for Freedom. Abaka bano nga n'abamu ku bo basawo bagamba nti embeera Dr. Besigye gy'ali mu kkomera eruzira ya bulabe nnyo eri obulamu bwe era nga yeetaaga obujjanjabi obw'amangu kubanga kiyinza n'okumuviirako okugwa eddalu sinakindi okufiirwa obulamu bwe. Omuntu yenna wayita mu mbeera enzibu obwongo nga tebusobola ku adjustinga afunamu obuzibu obwo. Obuzibu ki bw'otera okulaba? Yeekyawa, bwe yeekyawa ng'atandikawo okulekera okulya emmere. Kati omuntu yenna wagaana okulya emmere aba ayagala kuggyawo obulamu bwe. Ffe abato tukuze tumulaba. Aye n'ekirala Dr. Mulamba nze ngamba psychiatry department ya prisons yandivuddeyo obulamu bwe busooka ne basooka ne bawaayo obubudaabudamu eriye balabe nga mental state ye eteredde lwakubanga tusuubira kwata musajja w'emyaka nga 6 simanyi myaka gye mituufu n'emyaka egikuzeeko omuteeke mu kaduukulu asigale ng'ali mu mbeera nnungi kati yeetaga rehabilitation ye ng'omuntu. Kati bano baagala gavumenti yegondera ensala ya kkooti ensukkulumu eyimbule abantu abaali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye lwakuba nti yali ebavunaana mu bukyamu. The Besigye of 206, the Besigye of 2011 is not the Besigye of today. He's an old man now, but we don't know why the government has continued incarcerating a person of Dr. Kizza Besigye. And we only demand that Dr. Kizza Besigye be released such that he's able to get proper treatment. And not only him, all the others
whom the court has pronounced on. Supreme Court yateekawo ensala egamba nti prosecuting abantu mu court martial kimenya constitution kiri unconstitutional. Abantu abaliyo bonna file zigalebwewo abantu bateebwe bikomaawo. Baba waliwo emisango abagirina bagirete mu system ya bulijjo ya courts nga bayitewa DPP. Naye kati olaba ekintu ekyo abazze nga bakirinyirira teri ayagala kukola implementinga. Kati n'olowooza n'oweebuuza lugamba katuli kuki. Abaka abalala nga bannakibiina kya NRM bagamba nti bamaze okubaga ekiwandiiko bakisindikire sipiika wa paalamenti okuteekayo olutuulo olw'enjawulo okwogera ku nsonga zino, wabula nga bano balabudde bannaabo abali mu NRM abasekera mu kikonde olw'embeera Dr. Kanokiza Besigye gy'alimu. Njagala kulabula ba NRM bannange mwe muyina akajanja. Njagala balabula nti Besigye ono gwe mulaba ali mu kubonaabona yalwana mu nsiko, ensiri zaamuluma, yajjanjaba bonna ne bakulejje bonna abamubonyaabonya abamwogerera ebibi. Kati bwanga musobola okukola ekintu bwe kityo ne mukikola Besigye, kakati ate mbwateeka mwa kijinji wa baasi n'olwekyo bannaye mwegendereze temuseka. Kyokka eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti n'oludda oluvuganya terukoze kimala ku nsonga ya Dr. Kanokiza Besigye ng'okusinziira ku ye embeera eno yandibagasse nga bannabyabufuzi kyokka ng'eyongedde kubaawula. Naffe abalina okumulwanirira situkoze kimala. Ekisooka oludda oluvuganya lweyawuddemu nnyo ate nga abaali lugasse bakulembeddemu okulwawulamu mu bugenderevu oba mu butamanya. Abandi badde bagatta oludda oluvuganya gavumenti bakulembeddemu okulwawula kubanga waliwo okuyisaawo ebyamangu naye tawa ku nsonga nkulu. Waliwo akaseera ak'okukola ebyobufuzi ebivuganya, waliwo n'akaseera ak'okuwa obukulembeze. Kano kaseera kakuwa obukulembeze sikakulaga nti gundi muvuganya oba nvuganya. Era wetufunidde obuzibu nga opposition. Besigye ne munne Ajobedi Lutale baakwatibwa omwaka oguwedde mu mwezi ogw'e11 mu ggwanga erya Kenya. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaleero.